abategesi babajjo mu nkuuka abayimbi bayitiridde obungi nga tebamanyi waakuleeta na waakusembyayo. Ekyamazima ddala enkuuka yo yakutte. Zagenze okwera ssaawa 8 abantu nga bangi. Okumanya ku mulundi guno abantu babadde bangi mu nkuuka, enguudo zaggaddwa. Mwanga Road yo yabadde gaddwa. So enkuuka yakikubye. Era ekyo kyo kyabadde expected na kibagamba. Nti tosobola kudismissinga kintu kiri mu Buganda. Buganda ina abantu abajagala, abantu bagala nnyo kabaka, ate kabaka yafuuka wa Uganda yonna. Nalabye abakiga mu nkuuka, nalabye abanyankole, nalabye abanyolo, nalabye abasoga. So enkuuka yafuuka ya ggwanga lyonna. So ekyo kyabadde expected. Enkuuka yafunye abantu. N'abayimbi ne bakola ki? Ne bajja mu bungi. Abayimbi batuuse ekiseera mu nkuuka awo nga baleeta ono nenga pressure eri ku bategesi. Kwa abayimbi badde balina ewalala gye balaga ate bayiise omulundi gumu. Nendabako awo ebyuma nga bivuddeko. Sheebah yalinye ku stage bambi ebyuma ne bikyankalanya. Sheebah tebamuganye kuyimba, just ebyuma byakyankalanye. Sheebah nga tanajja ku stage oli omuvubuka Tomudi. Bannange njagala okulabula ba TikTok n'abayimbi abakola effujjo mu bivulu. Oluyimba lwo luweddeko bakugambye ove ku stage oganye Tomudi babadde bagenda kutta. Era omusajja eyakuyambye bajjo. Bagambye wakubye jjajja events ekikonde. Ate nga yennyini byuma. Bagamba Tomudi wakubye yabaddani jjajja events keke oyina gwe wakubye ekikonde Tomudi. Mu nkuuka awo naye bajjo ye yakutaasizza okuyita military. Abayimbi ba TikTok we baba bakuyise ku stage oyimbe respecting amateeka ga stage. Tomudi wabadde owedde. Era tava kuba bajjo. Tomudi wabadde owedde. Ebye mwagala okukola amawulire. Nti bakuwandiikeko enkeera muganda wange. Era nebaza nnyo military police ne security mu nkuuka. Eyayambye omuvubuka oyo Tomudi. Tomudi bakubye Tomudi. Ayinawo promoter gwe yakubye ekikonde. Ate nga yennyini byuma abaana ne banyiiga. Bajjo eyamutaasiza n'ayita police. Military eyamugjeewo. So abantu mwenna tweddeko. So nenge enkuuka yo yakutte abayimbi bayimbi ha. Sheebah ebidongo byavuddeko. Jukira wano wadde bakuba Tomudi. Ebidongo babirinyemu waya. So Sheebah akwata omuzindaalo nga sound takyavaayo. So nenga Sheebah tebamuganye kuyimba. Just wabadde technical problem mu bidongo. Ate Sheebah abantu bamwagadde mu nkuuka. Yalinye ku stage abantu ne bakuba enduulu by the way. In fact, singa Sheebah tebyabadde technical problem. Sheebah yandifunye performance abantu bo mukuuka bamwagadde. In fact, Sheebah y'omu ku bayimbi abasinze okubirwa enduulu nga balinye ku stage. Naye nga tebakulimba mbu Sheebah mbu bamukubye obucupa mbu bamuganye okuyimba. Tebakulimba, teri asobola gana Sheebah kuyimba. Teri asobola gana Sheebah kuyimba. Era ne ku bivulu bya kabaka ne ku birthday Sheebah zenga ayimba. Just wama abaddewo technical problem. Ebivulu sound yabadde tavaayo bulungi. Kati nzira ku Lweyigi. Kavubuka gwe Lweyigi weddeko ku mpisa zo Lweyigi. Lweyigi bakubye obucupa mu nkuuka. Gwe watandika ebintu bya tribalism. Lweyigi gwe watandika ebintu bya tribalism. Odidde yali ani gwe yamanyiira. Ate nga si gwe gwali omulundi ogusoose Lweyigi. Ekintu kye watandika oyinza obutamalaako nakyo. Abakubye obucupa si Baganda. Mwabaddemu abasoga, mwabaddemu abanyankole, mwabaddemu abanyolo. Lweyigi watandika ekintu kya tribalism. Azawi yalinnya ku stage. N'oyogera ebigambo ebitasaana mu bantu. N'oyogera ebintu bya tribalism bye tuzze nga tuvumirira nga tugaana. N'ojjomanyira Azawi mukazi wattu yali talina kyakoze. Bw'oba Lweyigi walina obuzibu wandinenyeza bategesi. Kuba omuyimbi si ye yeeyita. Azawi yaliyo ku invitation. Okutta omuzindaalo entitlement eyo gye muyina mu abanyankola abamu.
wano sibaja eno malala lweyi Georgia chifu wochiza munda ebintu bya tribalism bintu bibi nnyo ndoza alabye kyakutuuseko abantu banyivu abantu bakowu oja kufira mu ntale zitali zokkavubuka gwe ate nga sigwe mulundi ogusose lweyigi ojja oyogera ebintu bya tribalism on the expense ku bayimbi abalala wakigezaako ku research nikikulemerera kati the last victim yabadde azawe ebigambo bye wayogera gwe bw'obizzaamu ku bwongo obwo olw'eyigi olaba bikola amakulu ojja kuleetera n'abanyankola abalala ebizibu ojja kuleetera n'abalala ebizibu lw'eyigi toddamu kusinika binnyo ng'oleeta ebintu bya tribalism azawu ye yali yeeyise mujjewo ebintu by'ekisiru ebyo sibaya wano tuli mbalala wano tuli basoga wano abanyankole tubaagala twabawasaamu bannyinaffe bw'oba awulira lweyijja okuyimba kukulemye don't ever say those things again abantu banyivu abantu bakoowu toyina nnyimba oli awo omanyira bayimbi banno kati embalala gye wayimbira emyaka gyonna obadde toyimbirangayo kati kyali kyali kikogeza ebintu ebyo walowooza bijja kukomaawo gwe kavubuka gwe bajja kukuba bakutte kavubuka gwe weddeko agamalala g'oyina n'abo abasiru benda bakutikitoko abanyankole banna bakuwagira when you are preaching tribalism eno Uganda ya bonna kati wagenze mu nkuuka omaze abaganda okubavuma kati wabadde okolayo ki wadde agala bakuweeki mwe nyini mwabeeretera ebizibu okutta omuzinda you are preaching gwadda statement ze wayogera mba tujoga teri akujoga oyina low self esteem teri akujoga muva bintu by'ekisirusiru ebyo entitlement lino eggwanga lyammwe tusobola kumanyira abantu bwotyo ng'ojja gw'omanyira abantu sibanja lweyigi amwe munyankole so what tufe kavubuka gwe weddeko lweyigi stop that idiocy bw'oba toyina nnyimba abayimbi sigwa abo abayise wana abasoga bajja ne bayimba abanyankole tinaatine nga tebamukubye bucupa if it was tribalism tinaatine nga yayimbye don't provoke people bavubuka mmwe mulekerawo okumanyira abantu mwogera mwemasagga muyina akamanyiro kwa abantu bazze kuyimbira abantu ani agati mbalala yiyo ani ekigamba gwe kasiru gwe ani yakugamba nti mbalala yiyo don't take that line era buli muyimbi yenna oba oli muganda oba oli mukiga oba oli munyolo tandika ebya tribalism fe twakowa tribalism wano abantu twewasizaamu abaganda bomanyira be bagula amata g'abanyankole abaganda bomanyira wano be bayina ettaka lizi kwe balima emmwanyi kali awo kasaamirira bano bajja ate embalala muyina entitlement eyo bantu mmwe muyina entitlement singa muganda wano Bobi Wine wabyogera nga mwamuvuma ne mumugala n'okutambula Bobi Wine ali tribal lweyigi ye bwayogera biba bituufu let us not have double standards when Bobi Wine said the tribal sentiments naffe nga baganda twavune tukivumirira era Bobi Wine twamugakomaawo teweeyongerayo byayogerera eruweero naye nga n'ebimu byali bituufu omala okumanyira abantu omala okuvoola abantu omala okuprovokinga abantu ate nojja mu bantu the choice you took was bad lweyigi I expected you to apologize because if as how we came on stage wandibadde onenya management ali agati gwalina okuyimba nze alina okusooka nze oyimba bikigwe embwa oyimba bikigwe kasasiro oyimba bikigwe osooke what do you sing kavubuka gwe weddeko ku mpisa zo lweyigi take a nap and think about yourself oyo entitlement gy'oyina that stupid reasoning bw'okwata tribal line
Be very ready to dance the tune. Wano general mwoza akola n'abaganda. Tatange mugezi wa Buganda region. Franka Gashumba Munyarwanda. Wano yakulira MK project Mbuganda. Dwe mistreat Gashumba. Temuleta bintu bya tribalism wano. Nolaba yabashiru abakakubira endora. Era ijayo gedde chi. Do you know the outcome of what he's saying? Oma, do you know the outcome? Ate ekyo kiri nnyo mu buvubuka buno obuto. Wano waffe, wano mbalala waffe, bale bajja batano. Ne. Nzaina okusooka okuyimba, gwe mbwa oyimba kyosooke kiggwe. Oyina nnyimba ki? Nze omuntu ali mu bya tribalism, sikwatagana naye. Oyagala tuzayo gye twava gwe. Oyagala kutabula gwanga gwe. N'abanyankole bano tebajja kuwagira ng'oyogera ebyo. Even the banyankoles will not support you. What cause problems? Chali chikuka azawi wani mulese na yimba na agenda 3 minutes nawe no yimba byoyagala eri mwankole gyobera gyosiba gyosula obayambye eki. What have you done to banyankoles? Kali wano kalete ebinnyo byako nze era fe batesasera fe teri akusosola teri asula mbalala tumanyira wano laba asula mbalala ani akusosola kati gwe tukusosole gwe mbwa tukusosole kochi jano mwozi tetumusosola kitawe president Museveni ashiba mengo twali tubasosoddeko yakulya n'ekika ky'abente kali wano kalete ebinnyo zerwe yiji uyimbe ki tolina nnyimba oli kuba international artist abakwatidde ekitibwa ky'eggwanga gwe bage buli omu alina okuyimba. Eba is promoting Nyankole. Nowulira abashiru abawumba toto abafungula ndiga. Mwe bintu bye mwagala okutandikamu. You will end up where you want to be. Mbabulira. Netruidi mbwanga ziwagira lweiji. Tribalism? You are supporting tribalism? You are too myopic. You don't know the outcome of what you are saying. Mwabati joga. Teri yaku joga. You don't have songs? Lie like an envelope. Todamu kukwata muzindalo lweiji kwasa mabintu bya tribe. If you have problems, nabayimbi get a management yabayise. Go to the management. It's not their problem. How can you victimize people for coming and singing for others? Tinatine ngate bamukubye buchupa. Tinatine tuyayimbye mu nkuuka. Is a shame Nyankole. Mumalo okumanyira abantu, mumalo okujoga abantu, ne mufuna buno obuvubuka obawagira and ne olaga ne kesengo debinyo enze bapalana gwe tukuwala ne kochi gwembwa. Abaganda bakuwala ne kochi. Oyina kigwe lweyiji. Olaba president afuge gwanga kati tuwala ne gwembwa mwe buvubuka mwe mulekerawo okwessaawo. Mulekerawo okwessaawo. Chirete bitu bya tribalism. Wadagala bakwanirize batya. Omaze okubavuma ogaba baganda tutegeera. Okuta abaganda obavumi. Wabadde okola yoki. Of course they are angry. Wano Chief Justice yayogera ebigambo era byali bya tribalism teyetonda. Because tebisana. Kati azawi n'abaganda byali bikwataganirawa. Abyali bikwataganirawa. Stop tribalism. Omuyimbi ye naloza nti ogenda zanya sympathy card. Ogenda zanya tribal line. Fe tujja kwekolerako. Bye kisiro byamu. Omuntu alinye ku stage. Bamuyise era kyo wali bagala okukola ne misa akigwe kavubuka gwe. Toyina mpisa, lweiji toyina mpisa. Sigwa soso okuyimba. Olutwe byabayimbi bangi empisa kye kisooka. Entitlement gye muyina. Sigwa yogerera Banyankole. You are not the spokesperson of Banyankoles. So tutandika kuleta bya tribal. Yabanganya okuyimba. Nzayina okusoka osooka engani. Mbwagwe gwe ya wembalala. Kalinga amazi. Zabayiji, ulweiji olinga amatako. Tadde mukogera bintu bya tribalism wano. Tujjana kakuba emeggo. Eggwanga litudde ku bunkenke. Kajja kaasaamirira. Toyina bazadde bokugamba nti byogera tebikola makulu. Kalinga amazi. Zene Munyankole so what? Nani majembu ni mubamanyira. Bantu ni mumanyira. Bantu bagaba bakombe matako. Mwagala bantu bakombe matako. Gwe kavubuka gwe.
If you have nothing to say, get off stage. Tinatina teyayimbye bulungi. Kama tuli bamuwagira. Wale de ko tinatina ngayogira tribal sentiments. Nze nako obuvubu kobo. Nora baka misiba onalebo mwesigwa. Kana akali mwemuke project. Gotobanye muke project kyayimiriddeko. Was that tweet for you? Gwe onalebo mwesigwa simanya singi. Kasi baka postiga kali ne Toyota mujewe entitlement yeyo. Was that your Twitter? Gwe singi kana kali mu MK project onalebo mwesigwa. Idiots. You want to take the tribal line? Do you know the outcome of that? You are too myopic to even know the outcome. Bate mufuna baba bolira kate muna postinga. Tribe zibazanyirako. Mugeni muzanyire kuba malaya. Can you disrespect Bagandas in the public? You boy, who are you? Who are you? The gwanga lyamu. Mulinga amazi. Mwete mutu twale eyo. That Banyankole is tell that boy, Luigi, to stop his nonsense. We are not interested in idiots. If he doesn't want to sing, let him go to Mbalala and rest. Gendo dundente. Tunababerako, bambi, mulinga amazi. Sagala tribalism one. Sagala tribalism. Era bana baganda nabo bali bazzo ku eno page. Sibaya junior mwavumye kabaka eno page ojita ya Buganda eno. If you want the kabaka go to the Mengo Javera. You have to come here now our page and to tell us what to say. Gwe onalebo sibanya mwesigwa. Gwali mu MK project. Okubera ne Toyota tekikufuula Toyota. Being near Genomoz, it doesn't make you Genomoz. Before you make a post on Twitter, if that post is yours, go back and apologize. You put on Bagandas like that. You want to malign people in your ideas. When you say something about people's type, religion, be very careful. For you to discussing an Amawanga. Have you ever seen me discussing Amawanga? Because I know the repercussions of it. Budawo, bwe masaga, bumanyira abantu, we bikomba amanyo, bulingi embwa. Buyine entitlement buli mutwe, buyine entitlement. Kati azawu yali abakoze. The girl came on stage to sing. She was called by the management. And then you start, Zaidok Saka, Lachadati Yoga, Wanembalera Wafe, Tumbav. When may I wembalera? Don't cause problems to other people. Let people be. Lweju obato ina nyimba, gendo lunde ntezam. There are so many jobs in Ankole you can do. Don't force your music onto us. Taking your tribal lines. Victimizing the people. Bulichisera akakana ko bulichisera bwe katobekaba. And as we never fight. As we yomu kubayimbi abasinge empisa. As we she's quiet. You want to victimize her? Ita. So gwe kavubuka gwe lweiji with your idiots. Your idiots. Your idiots. Think before you act. If it is true, gwe kavubuka gwe ali mu MK project. Kulaba nnyo ne Jene MK oli ne Uncle Toyota. Uncle Toyota ali tribal. Jene MK ali tribal. Isn't he working with everybody? Bwejano bwasama. Matabwa mutegede tukati mutegera atuyambe ki. Who is Luigi? Who is Luigi? These idiots. Who is he? Tinatine sang. Abayimbi bonna bayimba. In fact, n'abasoga babaddeyo mu nkuuka bayimbye basogas. Because we are one country. Kajjanye ne kaleeta ebinyo. Omaze ovuma abantu atozze. Galwadde abakolere ki? Nze obuyimbi obutalina nnyimba. Kewadde entitlement. Efe mbalala ya nnyoko. Mbalala ya nnyoko. Kalinga amazi. Temubizze ebyo. Don't take tribal lines.
whether you are who. Awonga anvuddeo. Era mwenna abakalaba kako kalweyiji. Simanya lweyi matako. Siba lweyi mazi. Ne buno obuvubuka bwako obukawagawaga. Ate gwe mwesigwa nabadde nkusuubira okuba nti otegeera nnyo. Because you are part of the MK project. And you go on Twitter. You tweet nonsense. Kwa mwe mwamanyira okutweetinga ebyekisiru. We are not a gullible country. You cannot undermine people. You cannot belittle people's tribes. Because you want to sing fast. On a concert of 3 minutes. Let Sheebah Kalungi tell that young man not to stand in the public and belittle people. We don't work on your farms. Really, we don't work on your farms. We don't believe in that. President 7 takirirism tribalism. Era in any way we sense only tribal, we isolate you. That's NRM. That's the doctrine of the NRM. Every tribe matters. Musanga buno obuvubuka onaleba mwesigwa ena atikabira nnyo ne MK project kabira nnyo ne Geno Muhozi kalowooza nako ka Geno kabira nnyo ne Uncle Teta kalowooza nako. Teta doesn't disrespect people. No member of the first family disrespects Bagandas. I felt so bad. Era mbayimbi ne mulonda mu Azawi. What did Azawi do? Did she abuse you? Did she do anything? She was called on stage to sing. Then this idiotic boy hijacked the microphone and he threw tribal sentiments. And you want us to support that? Who are you? It's the people who do these tribal lines. They are useless boys who are afraid to get guidance. Tewali Sheebah Kalungi who can really sit that boy down, Reiji, and tell him that what you are saying is wrong. It will be interpreted differently. Music is for everybody. Won't you train abayimbi baganda? Abayimbi banne Uganda. Wano ku comedy store temujja. Owamwe muhanji yakikulira no kikulira. To doubt that. But ne muhanji lwaki yakule we are past that. Bagandas are past tribalism. We welcome everybody. We be with everybody. Don't take that as a weakness, you boy. Mbaba mukubya bochupa. Oda aba mukolechi. Yebavuma. He abused them. He belittled them. What do you want them to do? Why it to that in etibamuku? Nzobo buvubuka bwantama. Bwine entitlement. Isima ya bibagamba bwine entitlement konene katunulira abantu nga katunulira amazi konene katuzimba bwe kati tebwina no chebuli tebwina chebuli no sanga ate bano ba Uncle Teta ba Geno MK but they are down to earth. Obira na bulungi nnyo junior fe twagenda mwaluwa wano kugundi ya Geno MK but the way welcoming us they make you feel at home. Look at these idiots. Tekaina music ya Ghana I'm promoting Banyankole. I'm promoting can't write a dictionary. Do you have to do it on the expense of others? I'm promoting Runyankole dictionary. If he's promoting Runyankole language, does it mean he's supposed to do it on the expense of other people? And you are there quiet. Singa bobwani yabyogedde. Wano bobwani we yabyogera nga mwatabuka. Haidere tribalism. Bobwani ali tribal. No. Garcia. Idiots. This country belongs to everybody. And let people understand that. So, gwe kavubuka gwe. Kavubuka gwe Reiji. You have done it 3 times. It wasn't the first time. Tewasokera kwa Azawi. You did it on message. We kept quiet. Kali so tribal. Kind entitlement. Village excitement. You will not get away with it. Nkubolid. Just go on your page, apologize to people.
wandivumya azawi ati tukwina akoze byamwe byabayimbi heira nazawi ida tuwaliso galwati wali omuvuma si yeyeita wamanyeze ku nkwacho festival so sagala bya tribalism one si byagala I'm not tribal so bo oli mu tribal lines please don't come here we are past that as a country ibyo twabivaamu dda era mutabani wa Nadduli kasita yatandika okuvuba Abanyarwanda namuga abajja mutta Abanyarwanda lwaki bajja wano go abaleeta the Banyarwandans have been here for many years kati go abaleeta n'ekigamba ekyo kitabani kya Nadduli toyogera bitu nze Julia saagala na bitu byatwe nze kasita bitu biyingiramu amadini n'amawanga sijja mutabani wa Nadduli mwamuwaga wano jakana Abanyarwanda muligende wamwe mujja kufa obyo yizo byogera mu bantu tusomye we are past that now nze abawala bensinga okulya they are westerners in fact following yange singa they are westerners and I respect them I love them they are my bosses tikali kalweidi kajja kaleeta ebinnyo kavubuka gwe oba toyina bya kuyimba gende wamwe embalala lunde nteza mmwe Abaganda siba paka siba mmwe totwabako kufaamu zammwe tumanyira tumanyirwa abakulu n'obuno bwana bwakayika emenyera kaze kasiri wala kati jeoga eno mbalala yaffe mbalala ya nnyoko gwe meya waayo kasinike ebinyo gwe kabaka w'Abanyankole weyugereko nga gwe lweiji muntegeerayo n'abyasiru banno don't start putting people there fe tujja kubagambako kwafa abasobola obagambako kwazi timino kimujja kunkola there's nothing you can do to me zisiri isima gwe mwamanyiranga zitemundaba nze mwali mundabyeko nze bafukamirire bakomba amatako nze sikomba amatako tebakulya nnoso we work on principles we work on total respect nze Junior mutabani wa mirundi muzukulu wa wana mirundi nze Junior mbuzijako byanema era tebakikulimbanga yes to damn angry tribalism jesagalira kodda Jeff kamire nyo sibikola ebyo sibikola Nzate mujja kunda bakosibe hati nze nyende wali eni skin mbo sabe sent mission of mirundi mbo alien ya nindise alien skin this young man yaka jawan alien to make me please ati TikTok bali ku perolo sibaya ba YouTube abamo nze son of mirundi I go to Fanconi Forest nze munda bali to help me over what tunyumyechi munsi twerekeramu kye bayita dignity ne woba toyina tulaga nti nsinti atoli bubi nnyo abantu bakujoga owange nyende ku Fanconi nende alien mission of mirundi that like I go mbu alien yache base inse yebase baba Joz bravo na butakuta greed has poison men's judgment musi nze nine bitu byenyenze njiga by the way on my own chovolala te wanda bana musama no mu this time oina mugagaze wenge tunadebbereya binyambachi there is this life jemba de musako mabala myenge mabala nayo tulo omwaka no gamba bere yanzinwedde nizinyambachi goyino musaba gwanda binayi tebayina sente bamanyira amazo kubecheyo che ateresa obusente bwe nasooka ajoga gwe abagala omusangule n'amatako bajoga omuntu yakulira mu bwavu bwafuna ku sente atabuka omuntu yennanga yakulira mu mbeera mbi nafuna ku sente oyo tajoza asula mpiji aize ruga omusangule nyuma kati nzi Junior I been in my home sawana bantu sichayagala
abagagga nabo kati bewaneko ne omuntu asobola okugulira ecupa ya mitwala 3 tasobola kuwa mitwala 3 kusasula lenti tasobola kuwa mitwala 3 usasule lenti nenga wano junior bakuweeki n'omugamba ebizibu byange simwengi ne balekanga bakutamiziza ofuuse ekisasalala ku kyalo ne balinnya ennyonyi ne bagenda no kati new year teyawedde abaavu mwasigadde muli baavu n'abagagga mwasigadde muli bagagga. That's the world. Tuyingidde omwaka omulala era oguyingidde n'agazibugo nze nkubuulidde era omwaka oguyingidde n'agazibugo amabanja gagenze abaavu balaba bonna ne beemalamu babadde mu nguudo we bazina we banwa n'omukaana ye munaku gwe ebizibu byo bigenze celebrating what mugende munoonye sente muve mu bintu by'abazungu kati sente mwaziridde ku Christmas. What are you going to pay landlords? Ka omwezi guweddeko leero lumu era olina okusasula ennyumba. Life is a full lesson. Nze n'ebintu byenyenze neesonyiwa nga kati bino nkola byaki wala okuba nyenze enkula baali bamanyi nja kudda mu bujozi bwabwe kajja kudda nze junior bwe nkugamba nti nkukyayi ne bw'oba oyina nzibu kwamba ng'omiikiriza obujozi bwo abaana baddonizera abo bandyoganga taliwa mwali omugaga yebase bongo obusiru bwabwe bulowooza nti ndi munaku nja kudda nze kasita nkuga nti wantama the moment I say me and you we are done ne bwe bangati zira era balowooza nja kudda kajja kudda ajja kudda yembwa tategeera you develop as a whole kinga saaki okuwaana emmotoka yonze nga ndi ku bigere abantu nabo mubajje mu bwavu alla bw'aba akuyambye n'ofuna ku ssente n'onwera developing ne bakwano bo naye omugagga alowooza bano baperegesi bange boke basigale nga baavu we banaagaggawala bajja kukola ki bajja kunzirukako eyo mentality tekola abaana abo banjooga donizera talina buzibu naye abaana be abasajja bayina akamiro ka ssente era nalaba kasuku Johnny akankoge kasuku namuga kasuku gwe wobanga oli wange gwe nga bakuwalya nzina mutima mubi naye nze banjooga nnyo bali abantu bajooga donizera ayina abaana bajozi nnyo nampetaka kati yebase yebaka kunze era nze nga nkuba oluseke we yebakira naye mwanjooga nakkiriza katuno omunzijjemu empali netuuka ku airport bambuuza emigugu gyaffe giriwa negiri basi tulya migugu mmwe mugumogere naye mumumanyi mmwe naye kambeere n'erwiki lwiki munaku munnange embeera etugatta omanyi kankubuli osobola okuwaana abagagga n'otafunamu nze nakkiriza saabifunamu sanga katonda alimpa ninze muni saabifunamu ninga andamaniddaku yafumbirwa maama kaliro ne ba divorce nga nezi mwingiza mu kivulu andamani taziina ffe tetubifunyeemu kati kambeere ne Rwiki tunwe walaji waffe twebake ka Rwiki naye talina mulamwa talina kiddako bambi beera n'abatalina kiddako banno mwekubagize nze Rwiki bw'amala okunwa ng'agimpa era ne tuwuuta ebigere ne mugamba Rwiki tetubifunyeemu twebake kwa ne Rwiki MC nete yabifunamu bambi maama kaliro yagoba ono omukazi Juliet zawedde nga seta ziwa penge era Rwiki yabage nti bannange omugongo gunnuma nze kankubuulire my only last hope is Rwiki
Luchi era stop ya. Kwa Luchi omutunako no damu amaani. Noga wange site nankuba nnyo. Kwa Luchi ze twavola. Yuyo muserengeti, yuyo wa Luchi ze twavola. So setubifunyemu. Ne ogenda okuwulira omugagga akutte $100. Ate aziwa ddoli amuvuma. Nabana. Ati naye guno omwaka kambeere nzeka. Nenga ye musiru ekinkutumiddeko my brother. Wavuga mu motoka yange n'ogiwulira Subaru. Kizibu otamiira nnyo Luchi. Era nakugamba okome wali. Sagamba Luchi okome wali kubitaala ebyekololo ng'ovuga emmotoka yange naye ng'omutima tegundiimu. Ojayigira mu ndala Luchi. Nja Luchi tusigaze omukwano n'ebyokuvuga emmotoka yange byo tojja biddamu. Luchi avuga emmotoka yo ng'omutima tegukuli ati abatamidde. Shikabwa bulaka dachi. Ojayigirako mu ndala nkuwe mweno. Sente mnete tuzijje Netherland. This is local money. Kuwana bali mu government. So musiru iki. Gwe musama gwe nina. Bango bago badda bankuba ekikono awo. Bali aba bankuba ekikono kamiliyoni. Ale ya milioni nalisi bantu oli mukubi wa Luseke. Kamiliyoni. Naba abana bali yoni Ireland. Mwa bangoba. So buli omu abeerewo tuwanya abagagga teri kye tufunye. Ne wona abaagala era tebajja kuwa. Ne woboli wawana era tebali kuwa. Golimbwa yaabwe. Nabba kwatira asawe nabba pira koyi nabba fu. Nze muna okufukamira kwa nnema. Ate je sibayi kweguya abantu. Nze muna ninga taata wange. Nze simanyi kintu kweguya muntu. Kyannemerera. Sikimanyiddeeko ddala. So ensi bwetyo buli omu ali ekyayina ati mwaka mupya. Kakati ono omwana eyafa bambi gwe batta Anod omuwala gwe yatta naye ekibuuzo omuwala oyo ani yamutta kubanga story mugamba nti omuwala yafumita Anod ekiso. Godfather nalabya abyogera ne mumwambalira baiza Godfather ayogera mazima. Abavubuka abali eyo toyina sente toyina mulimo tonatuuka kuwasa. Mulekerawo okujoga abaana b'abandi. Okutta omuwala omuzaddemu omwana. Obeera mu bibaala olina bakazi balala. Banne bagenda kubatta. Mulekerawo okujoga abaana b'abandi. Ojoga omuwala n'obaako wookoma. Omuwala bambi mwana muto omuzaddemu omwana choke oyendo omulaga. Bananga abavubuka tweddeko. Wano nzi sina gwe nsalira musango. Naye bw'oba otegedde nti oyina omwana w'abandi gwe wateeka ewaka. Muwe respect ffenna tuli benzi. Naye kuuma ku bwenzi bwo. Deleting messages. Beera n'essimu 2. Line 2. Negwe omuwala n'omutwalira ddala nga kasasiro. Gwozaddemu omwana. Omuntu n'oba talina mutima gwa butemu engeri gy'omuyisamu. Abantu abamu muyisa bubi abantu. Gwe n'oyisa omuwala nga talina beewaabwe. Kiranga masiikini. N'olaba bakite omwana. Wangi? Mwe daddy tagenda kubalaba. Daddy tagenda kubalaba era mutambule mugende. Balese fayiro. Zigenda ajje n'omuwozi. Muzikwate muziwo oyo omusirikale. Naye musajja naye mumulekeemu. Banne daddy taawummuleko. Bwe ziba fayiro zigenda wajje n'omuwozi muziwo oyo omusirikale anaazimuwa. Mumuleke yeebakemu.
namuntu ne batuzungira kama tuni batuzungirako ebizo bya Uganda yanabimalawo omwaka gwa katandika omuntu momolindemu bweziba failo zigenda wajjenemu muzi oyo omusirikale anazimu wangaza okusa ne kati nyene muzo okuse yake baka namwe ku bantu respect lero lumu anange gatwajirwa project Hantu lebata muweza yakava kola program akoyi mumulekawu mulemu anange. Yeah, let them give you that fire and they go back to their homes. This is first. It's New Year. Let people have rest. Tetu resting eko.